Mubiri mumwenda. Bajako radio CBS nga febe bwe tukola. Ate bajako CBS. Ne roza tenda kenja. Entande luziba roza tenda kenja. Entande luziba. Omwezi kwa wali lumusa wa 12 n'ekitundu. Mbandi wange mu kitunzi nebasa. Ngakata konko. Ndijangu tugende tukomyewo radio. Omulimu gw'antuma muzibu. Kanga tuvaawo waliwo abagitutte. Kwanze bagitwala lwakuna yajja ku Sande. Ne muga Kato radio bagitwala Dangote wamanya ati abiveeko. Ekyali kiguddewo. Bannaffe basatu ne twali tukola nabo. Amawulire gafuluma nga bagenze mu State House. Banyonyere radio ekomewo. Eri Kato nagati abasajja abo radio ya Kabaka bayinza batya okubanga Kabaka bo balowooza nti bamusinga okutegeera nti yeyaganya okugenda entebe eri eyagigadde bo bano bamuzeeyo tamukume ne baga tugende tukigule nanga nti kisinga okuderalikiza omusajja bwagigulawo ku ddoboozi lyabo ebeegenzi Anything Media. Kato abadde munakatemba wadenza ate yangamba nti yesi munakatemba era nannyonnyola ekigambo n'ekitegeera nti ye producer era kampani ze mu Katemba bazita production era namenyera ne products ze bamisaaki n'abalala ne mugala okinnyonnyodde sikyakuyita munakatemba era tubadde tusinkana ngaze muyita producer Banakatemba ba producer banne mwebale kujja nakola ne Kato mu CBS era nangamba nti yesi munnamawulire nti ye musomesa w'abawuliriza era n'abinnyonnyola nanga nti ekyenjawulo ye tasomesa nga abalala asomesa nga bwasanyusa era obulango bwa Kato nga kizibu nnyo obutakuguza ekyo kyakusomeseza nti kyekituufu bannamawulire aba CBS mwebale kujja Kato abadde mu kulembeze ku ludda lw'ebyobufuzi era nze twali naye ku CBS emyaka 9 n'embeera naye mu Parliament emyaka 5 era ebiti ebyo ngenda kubijabulajabula njogere ku bitono ennyo byensobola okwogera Kato mu kise kyetumwogerako nga tukuŋŋaanye wamu ng'aboogezi abasooseewo bwe boogedde kata abadde tasangika ebiti 3 talina waatalese mukulu lomwe bannakatemba banne n'abayimbi abali wano bamuwaddeko n'obujulizi nti mu kisaawe ekyo n'abatannazaalibwa bajjamu bategeezaako nti twalinayo omusajja gwe bayita Kato Lubwama ababaddeko naye mu mawulire naddala abaaliko ku CBS nga namwe abawuliriza kwe muli kizibu emirembe eginaddawo nga tukyali balamu ne tutagibuulira ku Kato nti yaliwo rediyo ezo nzibu ngera okuyimba ova mu essaawa 2 nga tekyali akumanyi Radio Kato yavaayo emyaka giwezenga 7 nze oluusi ngenda ne mpulira ng'amuwulira ng'owulira waliyo Kato Lubwama ebyobufuzi bino bizibu obeera mu Parliament emyaka 3 naye nga gwe weemanyi n'abo abakusindiseeyo to ne bw'omwogerera ggulu bakugaa nti waliyo omubaka Kato Lubwama kubaawulira nti akiikira ekintu kyebayita
CBS nga Deputy Speaker, Right Honorable Deputy Speaker wa Parliament, amuwako obujulizi nti Kato yaleeta kiise life mu Parliament. Kato abazungu bagenda ne bagamba nti a word to a wise is enough. Nti omugezi omubulira kimu kimumala. Naye ate Kato obadde oteekwaga nti a word from a wise is enough. Kato okumanyibwanga bonna byabufuzi mu Parliament tekyamweteekisa nnyo okumala biseera bingi ku fulo ya Parliament. Kato amaloboozi ge nga bagukuleetedde talina bw'ayogerera n'amala ddakiika 3. Naye ekintu kye kisobola okutambula ne kimalayo Uganda ng'ayogeredde ebigambo 3. Abadde yekkiririzaamu Honorable Kalwangonde yayogedde nti nga bw'anajja okukubuulira ekigambo kizibu nnyo ekimenyawo kuba ajja yekkiririzaamu ate ng'akitegedde nnyo. Era abamu wadde balowooza nti byayogera abavuma buvumi abatamubadde kumpi ng'ababuulire, naye bw'aba alina weakness gye yeemanyiiko agamba. Nze kati ekyo sikisobola. Twali mu Parliament nga tuli kutugikwatako ne tumala mu lukiiko essaawa 3. Twatula okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 7. Parliament ng'etandika ssaawa 8. Kato nga y'omu ku bakubira n'amasimu abatuuka leeti. Bwe tumaliriza tugende twenganga abasajja. Kato n'agamba nti eyo mugenda temumpita. Ebyafulo ya Parliament si byange. Eyo mugende mwogane nabo. Nze kimuneetaaga ebweru waayo wendi. Era tewali mulundi bwe twali twetaaga Kato Lubwama ebweru wa Parliament n'atabaawo n'atakola kye twali twagala. Era bamwogeddeko wano nti yagamba nze munonde ngende yakozesa ngende ndye. Ebigambo bye obeera okumpi naye n'abikunnyonnyola ng'obitegeera n'obitegeerera ddala. Nze yaŋŋamba omulimu gwe yasaba wano yasaba kgenda kwogerera abantu b'e Lubaga mu Parliament. Yasaba abamobilizinge ng'asinzira mu Parliament. N'agamba nti abamusookayo boogera okusinga ye ku ye nti nze mbadde musiro okusinga lukyamuzi nga ndi kiwojjolo. Ebyokwogerera abalubaga South tebikitali ku likodi kye babanja. Nze ngenze kuba mobilizinga basobole okukola ebyo kye balina okukola. Era ekyo yakikola. Kato talina kigambo kyabadde agamba nti ngenda kukikola n'aba ng'akulindye. Parliament tugendayo olinaga nti kagendo yabadde tayogera n'atuukayo n'asiika okusinga akasiga. Kato tasuubizanga bantu kugenda kuboogereranga nnyenje. Kye yabasuubiza kye yakola emyaka 5 n'akimaliriza era n'avaayo bulungi. Kato naye nyini abadde asobola okweyogeraku abannuupu abali wano. Kato muyinza olwo lwe lulimi lwe ng'ayagala okutereeza akuyita akasajja, akuyita akaana, akuyita akasiru. Era naye bw'aba ayagala okwetereeza bwe yeeyita. Ekimu ku bizibu ebiri mu byobufuzi bya Uganda olwaleero, atawoomerwa kawunga bw'asanga abakali abaganange gensinga okwagala akali awandula. Kati Kato ekyo si bw'abadde. Twalina Kato mu mwaka gwa 2016 ng'agenda mu Parliament. Dr. Besigye yalina olukuŋŋaana e Katwe. Twasimbula masanafu mu Lubaga North ne tujja Northern Bypass ne tutuuka e Busega. Emmotoka okuva e Busega okutuuka e Nateete twamalawo essaawa nga 3 nga tejjajjemu muliro. Ng'abantu bakuŋŋaanye beera mu kkubo abakutte buli omukyalowooza nti kino kigenda kujjako gavumenti nga bakikutte ekitamenya mateeka.
etuyita mu bantu bwe tukubajjangu bwe tugenda Tete nekifumba mutuku Katonda ava waggulu mmotoka n'atula wansi n'agasigenda kuddamu kukubira abo njambo mpulira obusungu bungi ne muga nti abantu beno era n'ensembayo n'otabalaga ku mutwe n'aŋŋamba nti banyiizizza ekyo kye bakola balimba tebagenda kulwana bo balowooza nti ffe tuli baselebuli tebazze kusanyukako naffe era omusajja bw'anaatubba tekuli n'abo n'abo agenda nga Kato tazizzaayo mutwe ne mugamba nti Kato wakoze eki nanga nti kati bwe bajjanga ekyo kibakola singa bakikola ku gwe baagala ne bakikola opposite ku gwe batayagala okuva ku makya olweggulo twalibadde ku sitoola endala naye abantu ba Uganda bo baabateekera mu kkubo eri gwe bawagira basanyukako naye musanyusi ebyo yabigamba gwe batawagira tebamunyiigira nangamba ddira opposite y'essanyu gye balina ku gwe bawagira ogiteeke ku gwe batawagira bakuŋŋaane okuva ku makya bazibye nga be bagenda ozibya olaba oba gwe batawagira asulako nanga nti senga babawerekedde Besigye bwe bawerekera gwe batayagala nga bakola opposite bwagenda tayiza kutunuza mmotoka mabega bwagenda gy'abagenze yetadda ng'eno ensi tulayira nanga n'olwekyo nze obusungu bwe nina ku bantu abo bwebwo abanuupu muyinza okubanga temumanyi kiki Kato kye mbadde muyita okubavuma ekyo kye muyita okubavuma era yabadde akozesa akajanja ako kayita akajanja mwe musanyukamu busanyusi bannayuganda Katonda bw'abadde abategeera okulonda mumanyi nti kubeerawo ku lunaku lwa kulonda era kati mwetegekera 2 mumeka n'engoma mubajja okulonda kubeerawo okuva kw'otawagira lwalayira otuuka lwabatuusa we mulina omutuusa temulina kumutuusa eri gyateekateeka abadde balowooza nti abavuma njagala musonyiwe bwe mba mukitegedde kyokka bwonna osigala ng'okolanga ekyo kyegambe tate tayagala kkiriza akuvume naye okolenga ye bw'abadde akola naawe weevume nti naye essanyu ne tulaga emisana ne tuliraga bwe tuwagira senga tulifuula opposite bwe kutawagira bw'agenda eno n'akwata linadda kati abadde mukwano gwange nnyo bwe twesimbawo ffenna ne tutayitamu yankubira essimu nanga nti kale nze saaliiseemu naye gwe n'oyitamu kagamba nti nze badde mpagirako okusinga nze 2009 bajjako radio CBS nga ffe bwe tukola ate bajjako CBS ne tulowooza nteddako enkya enkya ne luziba tulowooza nteddako enkya enkya ne luziba omwezi ne gwa wali lumusawa 12 n'ekitundu mbandi wange mu kitunzi neebasa nga Kataako nkole nti jangu tugende tukomyewo leegi omulimu gwantuma muzibu kanga tuvaawo waliwo abagitutte koze bagitwala lwakuna yajja ku Sande ne muga Kato Radio bagitwala ddagwe tewamanya ati aviveeko ekyali kiguddewo bannaffe basatu ne twali tukola nabo amawulire gafuluma nga bagenze mu State House banyonyere radio ekomewo eri Kato naga nti abasajja abo radio ya Kabaka bayinza bajja okubanga Kabaka bo balowooza nti bebamusinga okutegeera nti yeyaganya okgenda entebe eri eyagigadde bo bano bamuzeeyo tamukume ne baga tugende tukigule nanga nti ekisinga okuderaliikiriza omusajja bw'akigulawo ku ddoboozi lyabo ebeegenzi bwe yannyonnyola n'ekitegeera nenyambala nanga nti ekikumpisizza sigenda ntebe tuyita abamawulire tolina simu y'abamawulire gyotalina nze ebigambo byange bibi yenga bwangamba mmwe alina abantu babadeyimirizawo banakoze tulina ebigambo ebwogera ng'omususa mugutaddemu omubisi gw'enjuki byonna ne mubirunga wamu olinanywa akakaawa nga tategedde nze nesibisobola kati tutuze olukiiko lw'abamawulire twegaane
bange nti abo bwe mbasanga mubakwate nga abagala okubba rediyo ya Kabaka nayebyogera kubeerawo twatuuza olukiiko lw'amawulire tukola kyekimu era ne tuva mutu gw'amakulu. Kato has been a leader nga kyakkiriza teyasobola kukugamba nti si ekituufu era bwe waba nga waliwo diiru eyo goolo yakomaawo. Abamu tebamanyi nti Kato abadde mu Katuliki nnyo. Lumu namubuuzaako Kato Pawulo naye tosabaasaba naga tewayinza ekiŋŋaana okusaba sisobola kwetoowaza bintu ebyo mukola tigenda nedaba ababbiika nabo bagize bwebati Katonda nga bwanyibbala anga agendayo lwalu naye balina obusungu naye Katonda ye mwagala njagala nga nsaasira famire Katonda emikwano gye. Abakristaayo tumanyi nti omuntu afiira mu kukkiriza Katonda tafa abanga ekyennyanja abatakkiriza tebamanya nti waliwo ebyennyanja ebiba ebikalu nze ndwomerwa nnyo naye nga mu byo mulimu ekiramu n'ekifu. Ogenda ebusega bali baguze ebyennyanja 7 nga byonna baalikaza bimaze wiikisi 2 bakalirira noga ebisatu bibadde bifu ate ebina biramu. Kato tafudde tugenda kulwawo ng'akyatuyigiriza n'abatayize leero ekyo bajja kuyiga ekitegeeza nti abayigiriza omufu tayigiriza. Naye lumu bwe neesimbawo ebutambala eyo ngenda kumaliriza mulirako Kato mutono oye mwala wange kakumuti wamanyira ekyokunywa kiyinza okufuukira ekizibu. Kato olumu mugamba nti neesimbyewo ebitambala agamba naye ekizibu tekulina ojja kuyitamu naye ekintu nga kyetaaga ssente n'agamba naye ssente tugenda zikunoonyeza enguma saayina ndowadde empangisa bodaboda twandiza owekitiibwa Robert Sebunya abadde mukwano gwa Kato nnyo kusanyusa njagala kubuuza kati Katonda ngamba tugenda kukuwa ssente ate mpitirivu nange neesiba etaayi kati lwe nasooka okukubira siponsa nanga nti jakunawo ssente ye bajeti naye tokola bya bajeti politics nabaako bajeti nenjija zemubulira nga bitambula nagamba nosanze bubi naye musawo ninamu emitwalo 4 ena nagipa naye akale njija kuddayo wadde tekisobola kudda naye oddamu nonkubira naye tokubanga tonavaayo mala kutuuka ate tojja ku lwange sabitegeera nnyo mangu naye nateranga nengenda nenkomawo kati bwe nkomawo Kato nemukubira nagamba aha jangu wano ku bulange bwe natuuka ku bulange nakwata mu musawo najja musiringi 10 nalumba nendowooza batalulamye yankiza nyo olukubi lwange kanagamba nalunjijako nagenda mu bintu gy'emmotoka we nali ntuula nalufunyiza awantu nga ne bwoba oyoza mmotoka ng'ogisenyeza tululamu nga Katono simanyi kyategeezezza naye netugenda nangulira ekyemisana nanga agenda kati bwetuuka zinava ku kolasi nemukubira essimu nemugamba naye wampadde siringi 10 nanga oli musiru tewatutegedde esente ziri ena gye nakuwa
wagikozesa ate munnabyabufuzi tagwa sente mu nsawo kati olukumi olwo nanga nalujja enkozi abenkozi oba ensawo yegwa enkozi nanga tolujjaawo sente bwe zirabanga ozirya nnyo tezaala kati luno lubeere nga luyita ziri kanange muwaga obujulizi naye siri musamize olukumi olwo sebo nafuna sente kampeyini nafunako miliyoni 15 bulungi ogumu ifakti olumu nakwata emitwalo 6 n'endimuwa nemugamba kudiza bulukumi nanga ati mwe temumanyi kyeyategeeza gaali magezi ge kanfunze bweti Katonga bwe nayogeddeko nga producer abadde n'omutima ogwagala omutima ogwagaliza omutima ogwagala egwagalira naddala Buganda mubadde mutuula wansi n'akunyumiza ati oyo gundi bamundeetera nga ne script tasobola gisoma saagala kwogera ku mannya naye ne ngamba ono alimu kyendengedde naye ng'aba happy okumuwulira nti ayituuse abantu bangi bwe batutuusa gye batuusizza ate alowooza nti akubanja soka luli yakukolera bwereere mu kwagala Kato bonna abayise mu mikono gye abadde talina kwalowooza nti amubanja nti ye Kato abanja era ng'abaagaliza nnyo era ng'abeera proud nti oyo mwana wange tusaba omwoyo gw'obugenzi ebirala bwe n'abanfunira obudde ebalala ebyakato sobola bimalayo mubadde mubeera naye n'omuyigirako n'omukyawa leero enkya n'oyiga kyeyabadde agamba ng'olowooza omuvuma ate n'omukubira essimu n'omuga nti neeyanzizza omwoyo gwe Omukama Katonda agulamuze kisi Anything Media.